Oyo omwami gw'olengedde awo ye Brother Innocent. Ekkanisa eri Mubende, Kakumiro district Kyalwatta Kitangwe. Brother Innocent akola ebyamagero mu linnya lya Yesu. Si mu linnya lya Yesu. Oyagala wakanya gw'owulidde ayogera ati Musumba we alina ministry namba Brother Innocent Ate alina obuweereza bulamba, wetegereze anti kati si buli omuntu alina okuba musumba. Oyo blaza akola ebyamagero, asokola abantu amayembe yakola ebyamagero. Ono Brother Innocent si musumba, bamuyita Brother Innocent. Njawulo ki eri awo? Anti bwobanga osoma, oli mu kusoma wafaza osooka kubeera plaza oli mu kusoma. Kati oyo yali asoma busosolodoti n'addukayo. Kyogamba ne Brother Ronnie Makaba yali asoma busosolodoti. Kirabika tusanise obbalaba mwenna abatufolowinga olunaku olwaleero ekintu kinene kitambula ne ku TikTok naddala omwami ono asokola amayembe mu buli kitundu eky'omubiri. Eno yeexportive enamba yaffe 07770944 ebifaananyi by'omulembe tugwase tuguweese ekitiibwa laba nasokola mu nviiri tuguweese ekitiibwa ekyawaggulu ennyo. Cambridge Junior School Matuba kitosomero ddungi nnyo, abaagala abaana bawa omusingi omulungi dukambira ku Cambridge bakoleka enamba zaabwe ziri wansi awo okumanya ebisingawo. Musumba Yesu amina kama yebazibwe. Tulinayo crusade aba spiritual purpose eri Buyende. Tweteekateeka omwezi gujja etandika nga 2 tuba tulina okutuukayo nga 19 setting. Batukakasiza nti leero tugenda kuba ne plus 1,000 plus people. Kigenda kuba kika, abantu bagenda kulokoka wagira enjiri. Tuli mu kugula ebyuma by'enjiri omwaka guno, tusasula mpolampola duuka abantu balokoke, eggulu libeere nga tulijjuza, nga tubyeyo mu geyeena, nga tubyeyo mabumba abantu basumulubwe. Kyemanyi eyo Busoga mubayo bintu by'amaanyi nnyo. Juzi omugundi yalokose Musamize, after Musamize bangambye balala 10 bazze era ne balokoka. So bantu bakyalokoka gye twava, kati neeno gye tugenda era twetaaga balokokere ddala. Enamba kuyagala kusabirwa eri awo plus 256 746 18 22 41. Kama kumbeosa omwami oyo mulabi Brother Ronnie Katonda wakola ebyenjawulo. mbadde mulaba nga ngamba banayi kikino kye tuliko mu bwavumula abantu abavunyaabonyezebwa n'ebiyembeyembe yirizi mu mbuto mu buli. Kati nzo nakankubulire nakoye abantu abeeyita ba blaza. Waliwo ne blaza juice guno, waliwo aba blaza babiri. Omulala asinza Black Jesus, omulala ye avuma buvumi abalokole mbubote ye talisindiga. Bali luddawo oyo wemmanyi owali eno nansana yoyo yennyini bannange mwagala omwagala mwagala nnyo. Yagamba ekkanisa yange buli mbuzi ndigafuluma. Waliwo ate omulala alisaidi z'entebe yasinza Black Jesus. Eryo Yesu omuddugavu. Naye kala ya Yesu entuufu yonna. Omusajja ayinza okuba ye mutuufu. Ffe tusinza Yesu Omunazaalesi. Talina langi. Yesu Omunazaalesi. Abanazaalesi bafaanana bati. Simanyi baba bazungu. Kati muggulu tewali kala. Ebyo by'abantu bamwe mubeera musosola kala. Muze sijja kusinza Yesu mweru. Bagambe muggulu waliyo kala. Muggulu teri kala, ffenna tufaanagana. Abaleeta amadiini gano be baatutabula. Sitaani bamukuba muddugavu ngaffe. Yesu ne bakuba muzungu. Sitaani nakugamba juzi tabangako muddugavu era nakikugamba dda. Era talibeera muddugavu. Kitegeera. Omwami ono tumuteekawo omwami ono Brother Innocent. Kati no kankunyumiza. Aina magi. Aine amayembe g'amajini ge. Olina ba victim for over 8. Yes. Nga bawa obujulizi ku musajja. Nga bajja.
akujjamu bwakusanga anti waliwo yajja kubanga bino bintu tulina obyogera nga we biri namukwata mu bukyala namugjamu emmesi namugamba bintu byebyo nakwata mitwalo ga 5 nasasula kubanga bamugjemu ekintu mugundi omusajja alayika mutuufu ng'olina ekikusumbwa nakukabera mu lubuto onajjamu oguyembe yesu bwatyo bwe yakolanga ati buli omu abeera n'enkola kasita ogambye buli ati yesu buli omu amuwa kisa kyanjawulo bameka mu bayibuli omwo baosanze nga bakolanga we ne bambala gloves ne bakukwatakwata sijakwatayo ngako wagenze fumitiriza ogenzeeyo oli bubi musajja n'aleeta omukono bulungi soda wano nakwata awo najja oyo omusajja akolera sitaani akolera sitaani mwe buli ekintu ekyenjawulo lwaki mukiwa sitaani kubanga kiba kya sitaani kyekiraga nti kya sitaani nga twaba yatula yesu bw'aba ayogera mu linnya lya yesu kubanga ekintu kiriwo ekiti yesu ne mu bayibuli tulina abayesu babiri waliwo yesu omulala yali yesu ono omulokozi waffe waliwo ne yesu then waliwo ne yesu omuzuusi ekitegeera zuusi omanyi bazuusi waliwo yesu omuzuusi kaleve tetumanyi yesu waawa kubanga naye kukaloke waffe waliwo omwana bamwita yesu kati gwe oyinza okugamba okubamira mu linnya lyaye kubanga oba omanyi yesu kibwayogerako omwana wa katonda omulamu yamuwa amaanyi mikono nakwata emmese nagijjayo nasokola abantu abasokola ebintu mu nviiri abasokola ebintu mu mabeere lwaki bakyala ayagala nnyo okubajja mu mabeere anti mwe babiteeka mu bifo ebyo ebyensonyi omusamize naye anoonya ebifo ebyo ebyenkizo kakati no bonna abasinga kujjamu abateekamu ebyo waliwo nakasabira abantu obate nambibagobamu nga bava kakumiro ekyo kiraga nga bajja ku ofiisi awo nze neewo mwabasumba temulinaayo kintu kisunsula temulinaayo nedda abantu be batasunsula abantu ye kasita bw'aba nga awulidde oli ayamba yayagala akole ki agende ayambe olaba tuli wano ku seeti twogera ku basamize ye oli akugamba nze ekiro ngenda agenda womusamize kati n'omugaana kubanga ye endowooza ye wasuubira obuyambi bwegenda kukola ki okubeera abantu bayonooneka sinakwonooneka okuva edda nedda okitegeera abasosalazi baaliwo ng'abeerimbika mu linnya lya yesu sosala juzi bwe twasoma mwita simyoni mu matayo mu acts x8 mu kolo by'abatume 8 okitegeera yaliwo ng'akola ng'oyo okitegeera naye oli filipo bwe yabuulira enjiri ebyamagero ne bibaawo randomly everywhere emizimu nga gibavaamu kwe kubuuza oyo omusajja amaanyi agajjewo kitegeera baba n'ebintu byabwe morova kati ogenda muyita waka bw'omala kumuyita omanye kibaawo bw'omuyita ajja n'amayembe ge kasita asonga wali musime wali bajja kusima bajjewo ekiyembeyembe oba bajjewo ekino olaba mulogo yakiteekaawo kasita asonga bw'ati bintu bye biri biba spiritual kigenda nekisimbawo ekintu kati mwe mukanya kusima twabijjeeyo banaye ne tubyokya agenda buli wasonze agenda kubalekeramu emizimu amayembe galyoke gabatigomye family namba n'abaana n'abazzukulu mwenna abamaze kubawamba batadde ku kyoto nga tetunatuuka ku ndiga buli muntu ntendera ki nadde okusinza ku mateeka gensi omuntu gyalina oyitamu okulekanisa kozi kisusi anti kati wano mu Uganda kati yes. Uganda kyenakugamba Uganda mulimu
baleka gamba buli omu akkirizibwa kusinza ekintu kyayagala the freedom of worship. Ono mulokole munnammwe ati gwe manyi otya nti mulokole lwayogera njogera kyayogera n'asoma bayibuli era asoma kanisa sinamukiraba ati wano ateekawo buvidiyo bwakola byamagero olinga omuwagire gwali otuuseeyo oyo oliva gwe mukubire esimu atumukubire tumukubire kendayo gundi noonye namba soma nze saagala n'okuyita ku simu yange nze ngenda mukubira ginsomera kuyiyo akola ebyamagero abikole namba eriwo nze wano sinagira ateekako enamba y'essimu sibu atikirako ddala enamba y'essimu kuyambako okusumulula abaana baginsomera eri 07 togisoma bajja gikubako manye abaana bange ab'okumutimbagano kuno bo buli kye bawulira baagala bagende nga bakuba biro bagende benogere ku byamagero biyikanga enjuba naye taatugire nyinza omukubira 70 njeeyo tuza n'omukubira ng'ali mu kigambo abuulira ng'ali mu kusokoola ali kukunula bantu gwe soko omubuuze soko eise innocent nja kusirika nze ojja kusirika nze muddu wa mukama ono naye bannaye wa mukama ate okusinzira kukya mukama mumulaba mutya bannaye yanagikwata ali bize mu kusaba tulabe igweyo tulabe bwanagikwata nga tuyitawo tumujjongera otaba gikutte awo amini katonda tayagala twogere naye manyi ebintu biro nabyo oyinza okinyiigira ate nga si bwalina okuweereza asumba minisitule si bwe buweereza anti nakugambye wano mu Uganda oliwo eddembe kuwandiisa ekintu kyona kyoyagala kitegeera gwe buli kyoyagala osobola kukola kiwandiisa n'ofuuka n'okufuuka abasamize babalekera eddembe ery'okusinza sitaani waabwe naffe anti ngeri ddembe balireeta tebasobola kunyigiriza sayidi ebi kati gwosalawo odda bakunyige bagende basooke babinoonye wano babinoonye mu mubiri gwonna bibule babijje mu mabeere that is what you call spiritual power babijje mu nviiri nze neewuunya mu bigere tabijjayo ayina ebifo mwakwata anti n'abalogo balina ebifo bye balogeramu abalogo si buli kimu anti badde nkyakunyumiza nti bwakola ki mukyala yaŋŋamba nti bwakugjamu osobola kubeera bulungi kumala wiiki emu naye wiiki edda wali wennyini we yakwata wajja ekintu nekitandika kuba ekiro oyinza okuteebaka ate mbadde mbasabira nga tebalina n'emirembe kitegeera nga kintu kimutambula ngaakugamba kiikyo musumba kiikyo nali sinaba n'omusabira nga kiikyo kirwanagana kolawe nti nemuteekako mukono nebivaayo nebigenda negamba tugenzi balina amaanyi ga sitaani baba nemayembe baba nemisambwa okitegeera katonyo bwabanga ayina musambwa ayina omusambwa gwa gino bagiyita njirabidde bacwezi emisambwa gy'abacwezi bano abacwezi ngegimukulembera kitegeera ate nondeeta lwa matayo tusooke tumale ono abagoberezi be balina mu kanisa oba wamagezi ate alina abagoberezi mu kanisa bangi eno kanisa gwe weetegereze this is a ministry ejjudde se bagenda ne mu nsozi alina ne Holy Mountain Kakumiro district waggulu Kitonde village Kitanda village agenda ne mu nsozi sebo n'asaba ali mu nsozi asabira ddala mayembe ge ali mu kusaba misambwa ki alina obuweereza sebo mu kyaki abantu babeera bino ebintu bibeera mu kyaki eriwa muweereza wa Katonda waawa
oba small god katonda naye mwe katonda mumuteekako nnyo mugenda ne mwesibako kitegeera abantu bamuwera n'obujulizi ssebo okitegeera ku TV brother Innocent is parent and the people who lives where he stayed have speak the truth boogera ebintu katonda byamu ani naawe owuliriza bagamba kyaddayi twajirwa mbakola ki lagula amasumba anti ye mukatuli ki kinakugambye olaba nze mwoyo mukama ngamba ebintu nenjogera nga mumuwalana lindako ojjukira nga nkikugamba ekintu ekyo tubadde tukimanyi okitegeera lwaki mumuwalana ate ffe tumuwalana ffe tuwalane katonda bamuwalana bw'oba ng'osinza katonda omutuufu amazima ffe tetusobola kuwalana kubanga tuba twategedde ndi katonda gw'oweereza muki mutuufu ulira taatawe ayogera olutoolo alunyankole mbu yali amutamye mukama yeebazibwe kanisa ogiraba eyo kanisa ekituufu kanisa kinoonyeza ddala eri labalaba eyo gyagenda kijja mama yesu jawo n'abasajja sebo bajja nsirangako ng'akutemu awe nyini ne munviri olira nabadde kugamba nti omukono gugenda eri ne Uganda netulagawa mwabula ono musajja linga mwabula laba musajja gye bannaye bulanza mu charismatic awo nzikanyiza naawe si mulokole kitegeeza ne katonda eri mu bakarismatic gyali bwakola ebyamagero mu balokole n'eri akolerayo genda omunoonye ndowooza gwe oba agenda kusokola wanewa si bantu bamwera n'obujulizi bagenda soda bwomala kusokola bikwata ebyo byebakusokodde ogenda kusokola seba olobedde ddala ku kyaki vaayo biveeko bijjeeko ayimba n'okuyimba bijjeeko ebyo byakasasirolawo omusajja asookola abantu bintu mu private parts n'omusajja akutte bwati omusajja bulungi n'aguteekayo omukono n'agusimbayo n'ajjayo ekimese mu nugundi y'omusajja ono mugambye bajja kutandika sadda nga atandika mpolampola bwati nze mbanyi mukono wagutwala agutwala eri munda sirangako ng'akutte mu bigere ajja wano najja wano abakyala naddala wano mu mabeere wayagala wano ne wano ku mutwe wano yazaalibwa mulonde mulonde wa sitaani mulonde wa mizimu misambu agyo gimukozesa era nakikugambye bulungi oyo musajja musajja munaayi ali eyo mbabuulira amazima
musajja temugendanga ate temulabanga video bye kubanga aina amaanyi agakwata obwongo nze nga tegankwata oba nze ndi muwakanyi wakabira mirundi emeka nze mulaba ne kati sobola kera ku makya mugambe so brother Innocent jangu onkula ejjendo mu buto okyali kwabo okyali kwoyo waliwo omukyala yakafekitinga abasajja bameka mishoni ye yali yameka okulwaza kati gwokyali kwoyo golooza tukyali ku kintu kimu abasirige lwaki bo tebawumbulirako abasajja ulira tukanjogere mu Luganda nga ovunulo manyi ovunulo Luganda kwendi I have affected 316 men with HIV alwazizza abasajja 316 n'akawuka akaleta siriya. Top Kampala Slay Queen tells us Sireya omu kubasinga mu kibuga Kampala abaganda. In the regional city of Uganda, we are so scan thrives. One woman's shocking confusion has taken the local media by storm, saying that she has affected Banai. This is a big record. Omwalono, she's 28. Asize. Aine myaka 28. Yakarwaza abasajja ata making sure buli womufunye teri kukozesa kintu kyonna making sure kakukute balaka aleka ne omayo n'olaba abantu abo oli ayinza okufuna akawuka n'anyiga nga bakamusize busiizi naye n'asiga nga talina idde myagenda naye bannaye 316 olwo basiize busiizi kati abakamwebakako simanyi bali bameka kati wotunulira ensimbu yagwabo atukyali mufaaba kati olwo yafuka omuntu yakyali mukyala oba yafuka ki 316 men ku 28 years buli lunaku yebaka nabameka balamu kati ffe tumubalire 500 kubanga bali bamu tebali affected kati bana yakakasa nti bali ki balina siriivu kati kankubuuze 316 men bo baka affecting bakabawala bameka kubisama ate bayinza okuba baagaana osiiga ne bagamba waayo tetujja kusaasaana. Oh Jesus, have mercy on you. Have mercy. Enombozi tukikomyawo kubanga bannange brother Innocent bw'ati asobola abantu ebiyembeyembe Samuel akola ebyamagero alagula bannabbi babulimba bebabeebo bebatugamba waliwo video gye twakoze ng'oyogera ku musumba akwogerera kyokka naawe olina kuyogerera kati wano anti oyo si musumba era musumba anjogerera oyo anjogera kuva mu buba musungu kubanga alaba Mukama Katonda Yesu Kristo to prosper because muwangula watifu nga naawe kibikwogeza nti ono omusajja asokola ebiyembe gwe kyotasobola sokola nga naawe buba walina amaanyi ag'enjawulo gwe gootalina. Nze nkyogera kubanga ndi muweereza wa Katonda era kintu kyembagamba kintu kyesoogera wano Katonda bate yakiŋŋamya nkyogereko. So whatever when I was praying on the prayer mountain Katonda naŋŋamba yogera ku kintu bwekiti mba nina okyogerako kkiriza ogaana oba kikunyiiza oba kikoze kitya mba nina okola okyogerako kubanga mu kwogera nina abantu bangi benzijjayo n'abalala ababadde tebakimanyi ne mbalabula ne bategeera amazima nti oli byaliko bya misambwa n'emizimu neki katugenda kulekuzaako ono omusajja wa Matayo. Banaye olaba story eno lindirire ya Matayo eri kujjaawo for now katukome wano Mukama Katonda omulungi abatukumire. Bye bye. Export TV to the world.